Kale mwena abali ku mukuto gwa Desop tubagala nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira ali mu Uganda n'ali Mutalamayanja. Mukama tukwebaza olabulise kino mwatulaba babali wano mu Uganda n'abo abali Mutalamayanja. Mwe mutukuvu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omusabidde. Amiina. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire steps to self deliverance. Okola otya okubanga gwe mwennyini weeyamba okusumululwa self nga gwe mwennyini weekozeemu omulimu n'osumululwa. Steps to self deliverance. Ekisookera ddala Katonda ye namba emu akwagaliza okuba ng'osumululwa era kwe kuyaayaanira kwe okusinziira ku Yokaana 8:1-32. Mukama ayagala nnyo okuba nga tusumululwa. Okusumululwa tutya? Nga tutegedde amazima. Kakati tulina emitendera 8 gy'osobola okuyitamu n'ofuna okusumululwa okwannamaddala ng'ate gwe okwekozeemu nga togenze wa musumba yenna. Ekisookera ddala olina okuba nga mu ggwe weezuula otegere nti weetaaga okusumululwa. Kuba tosobola kusumululwa nga totegedde nti weetaaga kusumululwa. Kitegeeza gwe mwennyini olina otuula wansi omanye nti mu butuufu ebintu tebitambula bulungi, waliwo ekitali kituufu neetaaga okusumululwa nga tebakukase nga tebakusenzesenze wabula ng'osazeewo n'omutima gwo. Bwetulaba mu Bayibuli bonna abantu abasinga okuba nga bawonyezebwa Yesu yabagambanga atya? Go your way, your faith has healed. Okukkiriza kwo. Kakati okuwonyezebwa okwannamaddala kulina okuva mu ggwe munda, kulina tandikira eri nga okkiriza ggwe mwennyini nti weetaaga okuba nga ate osumululwa. Ekitundutundu ky'okusumululwa kwaffe akiva mu ffe kukkiriza nti twetaaga okuba nga tusumululwa era ne tukkiriza Omwoyo Mutukuvu n'atukulembera mu kusumululwa okusinziira ku Yokaana 14:26, Yokaana 15:26, Yokaana 16:7 ate ne Abaluumi 8:26. Omwoyo Mutukuvu waali okuba nga akuyamba mu process eyo. Namba 2, repentance, okwenenya. Bangi mugenda ne muwaayo amabaasa muli mu bukadde kyokka ng'ekizibu ekikusumbwa olina kwenenya bwenenya ne wooliwaayo biliyoni ewa musumba n'asaba nekya kyonna neesaba olunaku lulamba nga deliverance yo egenda kuva mu kwenenya. Niwe bali kutula emizimu, niwe balisaba omukisa balimba. Awo kimanyi abantu abasinga ffenna ekituufu tukimanyi nti tumanyi ekizibu kyaffe. Mbadde sitambula bulungi oba ninagwe nakola kino oba kanenenye. Tukimanyi naye ne tugaana owoza kimu ebyekika eby'obujjajja eby'obukojja binemeddeko. Faya lekata riboko shikata rebebebebebe shinderererere lobobobo ebyo byolimu naye nga amazima ogamanyi. At that time wasting togenda kufuna total deliverance. So okwenenya kimu ku kitundutundu ekituyamba okutuuka kusumululwa okwenkomeredde. Olina okuba ng'onoonya Mukama akubikkulire byonna ebikweke by'obadde tomanyi oba bye weetaaga okuba ng'oleeta mu maaso ge. Omanyi oluusi tukola ebintu ne tubyerabira. Okitegedde? Naye ng'ate mu nsi ey'omwoyo kiba kisigala kikulondoola, kikutambulirako. Kakati nga gwe wakyerabira. Naye buli wokkiriza Omwoyo wa Mukama n'ogenda mu maaso ge n'otandika okwenenya n'ogamba Mukama nzijjukiza kyonna kye neerabirira naye nga neetaaga okyenenyeza, Omwoyo wa Mukama ajja kuba ng'akujjukiza. Okwenenya okutuufu kwe kubanga ova mu kibi ddala completely ng'okiviiramu ddala, kwe kwenenya okutuufu. Naye n'onooyimba Mukama nsonyiwa osaase n'oyimbira wiiki nnamba naye ng'okiddamu, that's not true repentance. Kwe kubanga omenyeka mu mutima, kwe kubanga oyuza omutima gwo eri Katonda si kyambalo. Okitegedde? Okwenenya okutuufu okutegedde okuviirako okusumululwa okwannamaddala kwe kubanga ekibi tukiviirako ddala, kwe kubanga tumenyeka mu mutima, kwe kubanga tuyuza emitima gyaffe si byambalo. Sinzira ku ki? Yoweri 2:13. We must render our hearts, not garments.
okumenyeka mu mutima. Naye muganda wange ne bali kusabira ng'omutima gwo gulinga omuti gw'amasannyalaze baddagira bwereere. Samwiri ekisooka 15 Mukama saddaaka gy'asinga okwagala si bwe buwumbi bw'owaayo, omutima ogumenyese taagugayenga. Nga lona agenda wa Mukama nsaasira Mukama biki simanyi Mukama sooka omenyeke mu mutima. Buli waakulaba ng'ozze ng'omenyese mu mutima, buli ky'onoomugamba agenda kiwuliriza, tagenda kugaya. Okitegedde? Kale nsonga ey'okusatu renouncing, okwegaana. Okwegaana. Tulina ebintu bye tulina mu nnyumba bye baatuwa, tulina endagaano ze twayingiramu. Okitegedde? Tulina ebintu bye tuzze tukola, naye olina okwegaana endagaano ezo. Olina okwegaana endagaano ezo. Ne woonoosaba otya ng'endagaano zikyalimi. Abamu beera mu relationship ne muwungira ddala ne mukola endagaano. Era nze ndayira, n'oli n'alayira, muganda wange mu nsi ey'omwoyo zisigalayo. Kiba abamu mwava mu bufumbo naye ate omusajja olwota akyakukozesa. Okitegedde? Endagaano. Bakuwa akambe, simanyi nnyaanya, butungulu, simanyi muceere, apo, simanyi biki, mu bya mukisa, njejo, mazzi, simanyi sabbuuni, byonna obirina mu nnyumba. Ebyo byonna ng'oyagala okusumulula okwanama ddala, by'olina osooka okwegaana n'obikwata n'okasukayo. Ebyo byonna bye weeyogerako n'obikwata n'obirinawunsinga n'ogamba nedda. Bulijjo njogera nti nina bonaabona, kati sikyabonaabona. Mukama agenda kunkulembera, nja kuba w'amaanyi, sikyabeera munafu. Byonna n'otandika okuba nga otandika okujabula obulimba bw'omulabe Sitaani bw'obadde weeyogerako gwe mwennyini, oba ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwo. Okitegedde? Byonna bye bakuwa ng'enkwaso bannabyobulimba osuuleyo. Abakoliiso ekyokubiri 2 Titus 2:12, osome Luka 14:33, osome n'Abaluumi 6:12-13. Nsonga ey'okuna release yourself, weesumulule. Wali abantu abenyigira, ng'oli yeenyigira, oli yeekyawa, oli yeeyogerako bibi byereere, ng'embeera yamukuba n'atandika okuba nga naye yeekyawa. Abantu abo gye bali. Nga ye n'obulamu bwe yabukyawa ali awo. Kakati tosobola kusumululwa nga gwe mwennyini weesiba, nga gwe mwennyini weekyawa. You must release yourself. Declare yourself free from all bondage that the devil had put you in. Langirira nti kaakati nze ndi wa ddembe okuva mu busibe bwonna Sitaani bwe yakuteekamu, nawe bwennyini gwe mwennyini bwe weeteekamu. Okitegeera? Osoma Isaaya 3:18-19. Abantu abamu tukyesibyemu ebintu by'emyaka 2 byonna okyabyesibyeko. Togera kusumululwa ng'ebikadde byonna obijjuza mu bulamu bwo. Olina okuba ng'ebikadde byonna obita, Katonda asobole okuba ng'akola ekipya. Fe abamulemesa. Nsonga ey'okutaano resist the devil oba the enemy. Olina okuyimirira mu buyinza omulabe n'omulwanyisa, si kumudduka. Bamwadduka Kampala n'adda mu kyalo, ne mu kyalo gy'ali n'adduka mu kyalo n'agenda e Saudi, ne Saudi gy'ali. Kakati waliwo olina otuuka nga olina okuyimirira and resist n'omuziyiza. Okitegedde? Ebyo byonna ebyava mu bulamu bwo bifuluma n'ebigenda. Naye ate Sitaani ayagala nnyo bikomyawo. Sombe bw'okitegedde? Byonna bye yatwala atera okwagala obikomya. Ogeranga n'emize gyagenda gyagala okuba nga gikola ki? Gikomawo okuyita mu bikemo. Ogeranga ebikemo bisusse. Naye tulina okuyimirira tuziyize omulabe okusinziira ku Yakobo 4:7. Nsonga ey'omukaaga kwe kubanga okola replacement. Wanyi tusinera okusaba nsigukulula yatuwa obuyinza n'amaanyi okusimba n'okusimbula, okukola ki? Okumenya n'okuzimba. Kakati abasinga nti we tusimbula, omanyi ekyo ekitali kya Bakatonda kyonna tukisimbululayo. Whatever our heavenly Father did not plant, we uproot it. Kusinziira ku Matayo 15:13.
byonna tubijjayo kitaffe ow'omugulu by'ataasiba. Kakati w'osigukula ebyo ebitali bya Bwakatonda olina okusimba eby'Obwakatonda, kati ffe tetusimba. Okitegedde? Obadde osiba ku TV, olaba pornography movie, obadde osiba mu lugambo, obadde osiba mu bbaala, obadde osiba mu kuyomba, osiba na buggaalo. Kakati ebyo byonna olina okulipuleesinga. Nga wadde asiba ku TV, siba mu Bayibuli. Wadde asiba ne buggaalo, siba n'Omwoyo Omutukuvu. Wadde ayagala nnyo ogenda mu mabiiki, genda ku church. Okoze replacement entuufu. So ne banaakusabira nga ebikuviirako kubanga ate Sitaani akubaka nga tobikyaye. Emikwano gy'obadde nagyo egy'ensi gikutwala okunywa obunyi giveeko ofune egy'ekkanisa. Awo ojja kusumulwa naye w'otakola ekyo, muganda wange togenda kufuna complete deliverance. So fill your mind with the scriptures. Ndowooza tandika ozijuza ebyawandiikibwa. Otambulire mu buyinza. Ozimbe omuntu ow'omunda asobole okuba nga alwanyisa omubiri. Kuba omubiri nagwo gutufuukira ekizibu. Lubereberye 2:6 paka 2:8. Luka 10:19. Zabuli 8:6. Abalumi 6:14. Then n'Abefeso 1:20 mpaka 22. Songa y'omusanvu, renew your mind in the new identity. Zabujja endowooza zo. Kati ebikadde byonna bijjeemu. Segedde tandika okuba ng'olowooza bulala. Ekizibu nti tulookingirayo, Sitaani atulookingirayo, naye ng'oyagala okusumulula okwannamaddala okuli complete, olina okuba nga endowooza zo zonna zikyuka, notandika okulowooza currently, tandika okulowooza nga Kristo. Abakolisa ekyokubiri 5:17, omuntu abeera mu Kristo aba afuuse kitonde ekijja. Ebyemabega nga bimaze okuyita. Kakati gwe ebyemabega ate by'okyalimu. Tosobola kusumululwa. Kati njagala okimanyi nti freedom comes when you renew your mind with the word of God. Eddembe lijja kasita ozza bujja endowooza zo oba amagezi go oba okutegeerako ng'okozesa ekigambo kya Katonda. Teri kirala kizza bujja. Teri kirala kireeta mirembe. Sitaani gy'atutte teri kirala kigambo kya Katonda. Nekinaasembayo, remain rooted in the word of God and have a local church. Yongera okubanga onywerera ng'osimba mu kigambo kya Katonda, okasuke buziba. Kubanga ekigambo kya Katonda endabirwamu yaffe yetabaaza, yegenda okumulisiza, yegenda okulaga. Ate ofune ekkanisa eri ku musingi. Bino ebyokusigala ewaka kanisa nazivaako, oyo Sitaani yakubya abantu. You must fellowship. Okusinza kuba Ebbulaniya 10:25 tetulina kulekayo kuŋŋaana ng'abaasooka we baakola. Kakati Sitaani alese enjigiriza dda amakanisa gonna mafune dda, mafune mulimu amatuufu. Kiwakuba mwe mwagala galina TV, mwagala naye amakanisa gye gali niweeba erina abantu 3 naye ng'erina emmere ennamu egenda okuba nga ezimba omuntu ow'omunda, awo oba olaga. Tolikanga kuŋŋaana kubanga bajja kwogera ekigambo ekikwotwala mu maaso, bajja kwogera eri obulamu bwo, bajja kuzzaamu amaanyi. Okitegeera? Naye ate wali badde ewaka, weewaawo Omwoyo Omutukuvu asobola okwogera, naye ate akozesa n'abantu, oyinza obutafuna ate mmere eyo ya mwoyo. So weeyongera okuba ng'onywezebwa mu kigambo, kuba Sitaani obulimba bwe kasoba nga onywedde mu kigambo, buli bulimba bwaleeta oba obulaba, ate ofune ekkanisa mw'osobola okuba nga ate okuŋŋaanira. Izo engeri ze zigenda okuyamba osumululwe ddala. Osumulirwe ddala. Naye ate esookera ddala kuwa Yesu bulamu bwo, abeere omulokozi era mukama waabwo. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero ku lw'obulamu bwange. Mbukuwa obeere nnyini bwo era obeere omulokozi waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange, bunaaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bannaffe abali ku TikTok ne Facebook tubale tubagamba engeri 8 z'oyinza okuyitamu n'ofuna okusumululwa okwannamaddala oba okusumululwa okw'olubeerera complete, okusumulirwa ddala mu mbeera gy'olimu. Ekisookera ddala kwe kubanga muggwe okkiriza nti weetaaga okuba nga osumululwa. Otakkiriza tosobola kusumululwa. You must recognize that you need deliverance. Ojja kusoma Yokaana 14:26. So okkiriza oti Omwoyo Mutukuvu ajja kuba ate akukulembera
mu lugendo olwo lw'okusumulwa. Namba 2, repentance, okwenenya. Bangi nsabira naye ng'ate ekizibu kyo kyetaaga kwenenya naye ng'okimanyi weebuzaabuza, okitegeera. So buli wetugenda mu maaso ne tumukaabirira Mukama atubikkulira bye tutamanyi bye twetaaga okuba nga tuleeta mu maaso ge, ate ne tuleka ebibi byaffe. Okwenenya okutuufu kwe kulekera ddala ekibi n'okivaako, okumenyeka mu mutima, ate n'okuyuza emitima gyaffe eri Mukama, okuleka ne tuwaayo emitima gyaffe ne tugiyuza, so si kuyuza byambalo. Yoweri 2:13. Nsonga ey'okuna, renounce oba weegaane. Byongi bye weeyogeddeko, bingi bye bakwogeddeko, bingi bye bakuwadde bannabbi b'obulimba, ebyo byonna olina okuba nga obyegaana, ate osobole okuba nga osumulirwa ate ddala nnyo. Ensonga ey'okuna, release yourself, weesumulule. Abamu gwe mwennyini gwe weesiba, bigambo bye weeyogeddeko, weenyigira, weekyawa n'ebintu ebirala. So weesumulule, jwangirira nti ovudde mu busibe bw'omulabe Sitaani. Isaiah 3:18. Nsonga ey'okutaano, resist the devil. Olina okuba nga olwanyisa omulabe, ajja kudda, ajja gezaako okuleeta ebikemo, akomyewo ate ekyo kye wawangula, naye ate olina okuyimirira n'omulwanyisa. Yakobo 4:7. Nsonga y'omukaaga, we must replace. Bwe batugobamu emizimu, bwe tugenda mu kusumululwa, waliwo ebigenda. Kakati ebigenda tosigala empty. A Christian must not be vacuum. Kati ojjawo ebya Sitaani, olina okuba nga oteekawo eby'obwa Katonda. Nsonga y'omusanvu, renew your mind in the new identity in Christ. Olina okuba nga ate ozza bujja omuntu ow'omunda, endowooza zo zonna ne ziba nga ate ziri ku standard ya Mukama waffe. Endowooza enkadde n'ogijjawo. Bakolisi 2:5-17. Olina okumanya nti eddembe liva mu kuzza bujja ndowooza z'oba entegeeraayo ng'okozesa ekigambo kya Katonda. Kale n'ekisembayo, remain rooted in the word of God and have a local church to fellowship. Weenyweze mu kigambo kya Katonda, sigala ng'okisoma kubanga endabirwamu ate etabaaza. N'ekirala nti ofune ekkanisa mw'osobola okuba ng'okuŋŋaanira, bagenda okubudaabuda kuzzaamu amaanyi. Bino bye bagamba mbu ate ekkanisa zonna mbi, nedda. Sitaani aba ayagala kukubira waka. Weetaaga ekkanisa okusinziira ku Baebbulaniya 10:25. Kane tuolemuko katono wenzira, bye tugenda okuba nga tetwogerako olunaku olulungi.